Kato Lubwama alina essabo omukyalo omwankubire nangamba nti Kato Lubwama kiyatukola mu ssabo lye okutegera mumanyi abasamiza abamu abafere engeri gye babbamu abantu bangambye mbu Kato abadde abba bubbi bantu mu ssabo lye okutegera era mu abalonzi ne muleeta abantu abasamize nga Kato Lubwama no wanda mukyuseeko ki bano tebali mu struggle akaseera kano kandi badde kakukyusa abantu balwanyise mwami Museveni ne NRM bali ku ma TV bali ku social media bavuma BasajjaMivule kubanga yagenze wa mwami Museveni tewali alidde ssente za mwami Museveni okutegera okwenkana Kato Lubwama mwatwala omusamize abantu bamuwako obujulizi abadde mu ssabo nga babubbi bantu omukyala ngambye nti Kato kiyatukola bwe kyatuka kufa abakazi ayayayayaya okutegera kati oyo mbu ali mu struggle kiki kyakoze mu parliament kiki kyateesezza mu parliament otegera parliament ekyusizza obulamu bwe mwami Museveni ayambye abantu bano kakati Nambooze Betty Nambooze omululu omwereere naduka agamba nti nakoze ensobi ali ku TV BasajjaMivule n'avumirira nze okugenda mwami Museveni ekisa kyalina addidde buli kyalo kyonna n'akifuula constituency abantu ne mwesimbawo constituency ya Bobi Wine mwami Museveni yagiteekawo Bobi Wine naye n'atuuka mu parliament mumanyi bye yalinga akola bwe yali afaanana bwe yali yeeyisa okutegera constituency ya Nambooze mwami Museveni yagiteekawo abantu bano ne bafuna platform bamaze okulya bakuse kati babejjagala Nambooze atukuba bibejjagalo mwami Museveni mubi Nambooze waliki bananga ba DP bampise bampe bwino wa Nambooze tubalage fujjo lya Nambooze yalinga akola ne bwe yali afaanana otegera series eziddako ngenda balaga Nambooze malaaya wa byabufuzi tetulina malaaya mu Uganda mu bana byabufuzi tetulina malaaya yenkana Betty Nambooze mu byobufuzi taliyo n'ayambala green n'ayambala blue n'anobayo n'agenda kati omuntu abadde avumirira Bobi Wine abadde avumirira people power otegera kikitowummula gwatayagala seza Museveni kikitowummula constituency zonna zonna mwe muli mweyagalira Museveni yakutudde eggwanga otegera ne mufuna emirimu ne musinzira omwo ne muvuma omukulembeze w'eggwanga ne mumwogoloza ne mutasiima olw'obukafiri bwammwe ani andibadde abamanyi mwe bannambooze laba Nambooze ennyumba mwosula wandigizimbiddewa wali ofuna omusaala gwenkanawa otegera muli ku BasajjaMivule yagenze wa president nfunyeyo kati ani abenkana mukulya sente z'eggwanga batusoloza emisolo mwami Museveni atusoloza emisolo n'agimalira ku bannambooze n'atusoloza bamalaaya b'ebyobufuzi bannambooze ba Betty malaaya awedde emirimu ow'ebyobufuzi n'atusolozamu emisolo n'ajjanjaba Kato Lubwama omusamize atalina kyakolera bantu abakazi bamutenda butenzi effujjo lye bakolako mu ssabo lye okutegera kakati njagala kubalaga abantu bano abagamba nti Museveni talina kyabakoledde kambalage Nambooze Kato Lubwama abavumirira mwami Museveni ensimbi ze bafuna abali mu parliament nga nabo tebalina kye bakolayo wuliriza Nambooze olumala okulayira bamuwa emmotoka ya $2,000,000 ne bamuwa amafuta Nambooze afuna omusaala oguli wakati wa $2,25,000 n'asatu buli mwezi Lutalo kirwalimu olw'okujjawo mwami Museveni okujjako kunoonya obutuuti no wanda ekibiina kya Bobi Wine bakiyita National Unity Platform si party platform y'abantu kugenda mu parliament kulya ssente kantiddemu National Unity Platform kakati nga Nyanzi muganda wa Bobi Wine mugendo tuletere ekikoli munamu abalonzi Nyanzi yabadde kugundi ku TV otegera kanale mugume wa NBS nga mukyazizza ne tuswala ne tukamala tasobola kwogerera mu ba Muhammad Nsereko tasobola kwogerera mu ba Babu tasobola kwogerera mu ba Kaijo FDC twaswadde kakati ali ku mupapula za mawulire ali ku social media avuma BasajjaMivule kati ogende kiki Nyanzi wakoma mukyakomeka okutuswaza obuswaza ogenda kukiikirira ki talina kintu kyona Nyanzi wandibadde oddeyo mu ssomero n'osoma okusinga okudda ku BasajjaMivule Fabali International Nyanzi otuula nange ku platform n'oyogera ki kikyomanyi kyosobola okwogera weetika ku musajja nga nze Nyanzi ekiseera kino genda osome twaswadde abantu bakuba amasimu ku TV kuwabadde mwalese kiki ekyo bannange mutuswaza
tolina kyosobola abaana bakusensudde ekifo ekyo kyasookamu gundi emabegako katonaawo mwalimu Lord Mayor Saalongo Erias Lukwago munamateeka n'avaawo ne waddawo mukulu Muhammad Nsereko munamateeka oyagala kujjawo Muhammad Nsereko oyagala kujjawo Kaija economist ojjewo mutabani wa Babu Nyanzi Katonda wa Isiraeli Nyanzi okole ki mu kibuga banange namwe abalonzi mutuwonye ebintu Nyanzi gendo deyo some busomi va ku BasajjaMivule Nyanzi muganda wa makuku akukumbye ekika kyonna kireta byabufuzi atadde mukono atadde bweyogerere atadde Kampala alese baganda be bonna abakona b'emikwano mwene abateka mu byobufuzi Nyanzi okole ki mu Kampala muvuma buvumi bantu ekikuleta kulya sente mbu BasajjaMivule yagenze wa Museveni kulya sente gono naki beti Nambooze kimukomyawo ebisanja bimeka okyayagala ki mwena muli mukulya sente abera mu struggle novuma Bobi Wine beti Nambooze ate nogenda nona kadi bakutaddeko akazito olaba ogenda kufiirwa sente za parliament toswala Nambooze wandiswaddeko naye teri Malaaya aswala beti Nambooze wandiswadde tewandigenzi wa people power niyo olwokuba oli Malaaya wa byabufuzi toswala ebigambo byobadde oyogerera Bobi Wine tewandigenze mu people power ono nayo ki utegera kakati bwamala okufuna emmotoka ya $2,000,000 ne bamuwa amafuta Nambooze afuna $3,000,000 wakati wa 25 na 3 buli mwezi Nambooze mukebere passport ye buli lwatambula okuva mu ggwanga ng'agenze ebweru n'amala ennaku obaka tugambe 10 buli lunaku afuna sente eziri nga mu $4,000,000 buli lwafuluma kati senga agenda mu January n'amala ennaku 10 buli lunaku ng'afuna $4,000,000 ze $4,000,000 bwaddayo mu Apuli ebweru n'amala ennaku 10 ze $4,000,000 bwaddayo mu July n'amala ennaku 10 ze $4,000,000 bwaddayo mu October n'amala ennaku 10 ze $4,000,000 bwaddayo mu December n'amala ennaku 10 ze $4,000,000 ezo $2,000,000 nga tekuli musaala tewali alidde sente za Museveni nga bana babaka baliyo babalimbalimba Nambooze akuba bibejjagalo sinaba kanzije njagala kubalaga nti abantu abagamba nti Museveni talina kyakoze bw'aba talina kyakoze awalala obulamu bwabwe abukyusiza nga babaka ba parliament kakati bw'aba agenda alinya business class ticket ya business class si yaffe economy ey'abanaku BasajjaMivule alina passport official passport eyakiragala otegera kakati bwe tugenda ku bantu nga bamunyagwa owekitiibwa Munyagwa akulira committee walula luvuganya naye akulira committee eyakosase otegera ye bamwongerako $7,000,000 buli mwezi kuzaabalala yoro kuba sentebe wakakiiko buli sentebe bamwongerako $7,000,000 buli mwezi kati omwaka ze $804 Munyagwa ze yeyongerako bali ku TV bagamba Museveni talina kyakoze obanga ebirala bimulemye obulamu bwammwe bwabukyusizza ani parliament Munyagwa Kato Lubwama Nambooze Museveni mumwagale Museveni kyabakoledde musiime ekisa kya mwami Museveni n'akutula ebyalo n'abifula amagombolola n'abifula district n'abifula constituency ne mujja ne mufuna platform kwe muyimirira ne muyingira mu parliament ne mulya sente mwenna mugujubana kati mujugubana kuyingira parliament kulya sente muli ku BasajjaMivule mbwayagala sente za Museveni zino sente za muyi wa musolo abatunde ebintu mu katale abaleta bambi ebintu abasuubula emisolo gye batujjamu agula sukaali emisolo gyaffe gigenda kummwe aguza amafuta emisolo gyaffe gigenda kummwe aguza akaleega buli kantu konna sente zonna Museveni n'azikuŋŋaanya n'azibawa abatalina kye mukola kye mugasa ggwanga ne mugamba nti Museveni mubi bwe bavaawo ssentebe w'akakiiko aka komiti konna buli lubatuula afuna $50,000 otegera singa bamala ne batuula ennaku katugambe 2 mu mwezi gumu nga kosase ne bamala batuula ennaku 2 mu mwezi gumu otegera ssentebe w'akakiiko ako kati nga Munyagwa opposition abafunye $804 teziri ku musaala $804 singa naye amala n'atambula emirundi egiwera 5 ebweru nga mali nako 10 awo gatako $2,000,000 geta kuli musaala bali mu sente bazanyira muli
abakafiri abatalina ddiini ne bagamba nti Museveni talina kyabayambi. Okutegera tewali bantu bazanyidde mu ssente mu abawi b'omusolo tewali muntu azanyidde mu ssente za ggwanga. Emisolo gyammwe gyonna gigwera mu bannambooze. Ate sinnaba ndeeta kakati Nambooze bino mwami Museveni byamuwa Beti Nambooze bino mwami Museveni byamuwa ne Kato Lubwama abavuma mwami Museveni. Mwami Museveni abawa medical insurance obujjanjabi. Mwami Museveni ajjanjaba Nambooze ne Kato Lubwama. Owulira ajjanjaba abaana ba Nambooze. Mwami Museveni abaana ba Nambooze yabajjanjaba. Nambooze abaana be mwami Museveni yabajjanjaba. Kubanga yina nyini gavumenti Nambooze mwakola. Nambooze akola mu gavumenti ya mwami Museveni. Cabinet ekitongole kiramuzi parliament gemasiga asatu aga gavumenti. Ngenda kubasomesa mwetaaga kusomesebwa. Okutegera kakati bajjanjaba Nambooze ne bajjanjaba abaana ba Nambooze bonna mwami Museveni abajjanjaba. Mwami Museveni ajjanjaba bawa Nambooze bakireke. Bawa Nambooze bwalwala mwami Museveni yamujjanjaba. Okutegera buli mubaka bajjanjaba abaana be ne bajjanjaba baawo. Okutegera bw'oba omusajja ne bajjanjaba mukazi wo. Kati nowulira bazadde bo bwe baba nga tebaafa gavumenti ye bajjanjaba. Nambooze ali mu ssente empitirivu. Kato Lubwama bali mu ssente empitirivu. Bali ku TV balimbalimbamu abantu baffe abataasoma. Nvuddeyo okubasomesa kansomese eggwanga. Bano abantu Museveni bateekwa kubanga bamwagala okukamala nga bamuyita taata nga bamuyita jjajja. Tuli bubi tetulina ke tulina. Mwami Museveni ssente ezandibadde zituyamba zonna ozimalidde ku babaka ba parliament abatalina na mugaso.